komyawo Yesu komyawo ekitiibwa ky'Omukama komyawo Yesu komyawo okwagala okwasooka komyawo Yesu komyawo abaana bo gy'oli komyawo Yesu komyawo okwagala okwasooka komyawo Yesu komyawo ekisa kyo gye tuli komyawo Yesu komyawo okwagala okwasooka komyawo Yesu komyawo amaanyi g'omufe komyawo Yesu komyawo okwagala okwasooka komyawo Yesu komyawo omukono gwo gye tuli komyawo Mukama komyawo okwagala okwasooka yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika oleetewo enjawulo yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika oleetewo yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika oleetewo yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika ku bakyala bonna eyo yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika omamira ensi eno yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika oleetewo enjawulo yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika ku bulamu bwaffe buno yikayika omusaayi gwa Yesu yikayika haleluya 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 Mukama waffe Yesu yeebazibwe mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanyako n'erya Mukama waffe Yesu Kristo neebaza Mukama abukeeseza neebaza Mukama atuwadde amakya amalungi neebaza Mukama buli sekinoomu ku bugazi bw'ensi eno yonna gy'osinzira okuwuliriza morning breakfast neebaza Mukama olw'obulamu bwo Mukama akukuumye lwa kisa ngulumiza erinnya lya Mukama ku ggwe ali eyo ku lulwo awuliriza morning breakfast. This is morning breakfast. Amakya ga leero zize n'olunyiriri nsaba omwoyo wa Mukama akulungamya engeri gy'owuliramu nga ndusomye ky'olungamizibwamu ky'oba oteeka mu maaso ga Mukama. Mukama akuwa ebyekisa akolere ekisa. Olunyiriri luvudde mu kitabo kya Dawudi ekitabo kya Dawudi ekya Zabbuli eya 27 olunyiriri lw'12 lugambye bwe luti nti tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala. Abooluganda Yesu yabazibwe buli muntu oli wano ng'okimanyi nti olina abalabe bo. Bw'obanga ogamba nti tobamanyi oyinza okuba nga tobamanyi twebaza Mukama tannabakubako akyabakukwese naye buli muntu awuliriza ng'oli wano naawe ali eyo ku bugazi bw'ensi yonna gy'osinzira okuwuliriza olina abalabe naye twebaza Mukama buli sekinnoomu ali wano awulira olina abalabe naye olw'omukono gwa Katonda ogwo ogwogerwako mu Isaaya 59 bw'aba tagukuggyeko kizibu omulaba okutuukiriza ebiruubirirwa bye era kizibu n'oluusi okumanya nti ono mulabe wange kubanga abantu abamu tuyimirira nabo mu maaso gaabwe ne tusheekinga nabo engalo naffe ne tubagwa mu bifuba abamu tulya nabo ku sowaani emu abalala tubeera nabo naye era Mukama olw'okuba nti omukono gwe gubeera ku ffe n'atabakkiriza ffe kumanya nti balabe baffe ate era n'atabakkiriza nabo ebyo bye baagala otutuusaako ne bitatuukirira. Kati wulira Dawudi asaba essaala ye naawe ku makya ga leero njagala osaba essaala yo egamba bweti nti tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala. Abalabe bo bali bakuteeseza balina bye baagala okukola byo bye baagala weewaawo oluusi tobamanyi neebaza Katonda abamu mubamanyi naye essaala ye ekola kinene obalabe bo obutatuukiriza kye baagala kukolako. Abooluganda Yesu yebazibwe Katonda yekka yalina obuyinza n'amaanyi ge omulabe wo obutatuukiriza byayagala kukola kubanga Mukama n'amala akugyako omukono gwo bw'ati bwe pa
n'awaawo ka space katono omulaba ayinza okwasama bw'ati naawe n'ogamba mukama kiki kino kyendiko abamu tutambula nze eno yessaala yange gye nsaba buli lunaku ŋŋamba mukama nkwegayiridde sitaani akozesa abalabe abantu ne bafuuka abalabe baffe gye tuli batambula baasamye balinda olunaku mukama lw'onootuggyako omukono gwo batuswaze naawe ali eyo okimanyi sitaani alindayo olunaku lumu akuswaze osekererwe okolweko obubi bwa sitaani naye ng'obubi bwa sitaani buyita mu bantu abo ne bafuuka abalabe bo naye twebaza katonda dawudi asaba essaala ng'akimanyi nti abalabe be weebali naye olw'okuba asaba katonda amanyi abantu bonna era eyabatonda era yakoma kwabo abalabe ne batatuukiriza biruubirirwa byabwe na bigendererwa byabwe eri obulamu bwaffe dawudi yasaba mukama era essaala yatuukirira abalabe baaliwo naye tebalina kye bamukola after all era dawudi yawangula n'abeera ku ntebe y'obwakabaka bwa isirayiri ng'abalabe weebali bali wali nga naye waali wali atuukiriza obuvunaanyizibwa mukama bwe yamuwa kati njogera n'omukyala n'omwami ng'oli eyo ng'olina abalabe bo eno yessaala gy'oba osaba abalabe bo babeere eri naye nga mukama tasobola baganya kubaako kye batuukiriza kibi eri obulamu bwo kye baagala wulira olunyirika ndukuddiremu olugambye bwe luti nti tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala abalabe bo balina bye baagala okukola bo bye baagala naye ng'eri ggwe bibi byereere naye bw'osaba essaala eno nti hayi mukama tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala mukama ajja jjuulira era akinyweze wulira olunyiriri lukyeyongerayo kubanga abawaayiriza bangolokokeddeko bannaaye abawaayiriza bakugolokokerako n'ogamba kyo kikyo oli naakuwaayiriza n'afomingawo information naye nga si ntuufu njogera n'abakyala n'abaami ng'oli eyo nga bakuwaayiriza eggulo bagenda kuwaayiriza leero oba enkya nkwegayiridde essaala yeeno gy'oba osaba eri mu kitabo kya dawudi zabbuli eya 27 olunyolo 12 agambye bw'ati akatundu akasembayo n'abo abassa omukka ogw'obukambwe wanolayo ku bantu abassa omukka ogw'obukambwe ye muntu atayagala kulaba ng'olina ky'olina ye muntu atayagala kulaba ng'olinako levo gy'ovaako ogenda ku levo endala ye muntu atayagaliza beba abalabe bo so dawudi byonna yabisingira abimu n'abiteeka mu ssaala ye n'agamba nti ayi mukama ekya ayinza kitaddeko ne mukama naye wulya yagamba nti tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala kubanga abawaayiriza bangolokokeddeko n'abo abassa omukka ogw'obukambwe n'abo abassa omukka ogw'obukambwe bamufuukidde akayinja mu ngatto njogera n'omukyala n'omwami nga naawe okimanyi wooli abalabe bakufuukidde abalabe olinga lulimi mu mannyo weewaawo olulimi lubeera mu kamwa naye ng'amannyo gano mukama yamanyi engeri gyakikola nebaza mukama apadde revelation endala nga bw'olaba olulimi we lubeera mu mannyo ng'ate gali so sharpen naye oyogera lwonna ne lukyankana buli mu kamwa naye nga n'amannyo wegasituka bwe gaddawo naye olulimi ne lutalumu amannyo mukama bw'atyo bw'akola ng'akutaddeko omukono gwo n'obeera wakati w'abalabe bo naye nga tebasobola kubaako kye bakola kibi guno omukka gwe bassa omubi ne batagukuteekako wulira olunyiriri ne bye bawaayiriza ne batabiwaayiriza kutuukako owuli olunyiriri lwagambye nti tompaayo eri abalabe bange abankola abaagala okunkola bye baagala kati olw'okuba naawe oliko omukono gwa katonda ofaanana n'olulimi luno olubeera wakati mu mannyo nga luli wakati mu mannyo naye ng'amannyo tegalina kye gayinza ddukola kati kyova olina okusaba essaala naawe ng'abalabe bo bakuliko babeeraawo ebbali nga bakwetoolodde naye nga tebalina kye bayinza kukola kubanga katonda akutaddeko omukono gwe. This is morning breakfast. Eno message nene era mba njagala kubanga ono omusajja bw'atuuka okusaba nti nno bannaye tompaayo eri abalabe bange. Ono omusajja yaliko abalabe enfofoolo
sisobola bakunyumiza ne mbamalayo naye gwe ayagala okwewonya abalabe teeka buteesi mikono mu bbanga waayo akadde osabe mukama ye mutaasa ye mukulu mu kuteesa era ow'amaanyi mu kukola emirimu yagenda okuteeseza abalabe bo bye bateesa bireme okutuukirira ku bulamu bwo. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, Katonda nkwebaza, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale Katonda gwaddamu essaala zaffe, weebale atukume, weebale atuwadde ekisa, weebale Mukama atuyisaawo, Mukama weebale omusumba omulungi n'amakya ga leero Mukama ngwa mu maaso go n'abakyala n'abaami bensaba nabo bangi abali ku bugazi bw'ensi bawuliriza message eno Mukama nga balina abalabe naye nga abalabe babafuukidde abalabe. Katonda ow'ekisa gwe yayamba Dawudi bwe yasaba n'agamba nti tompaayo eri abalabe bange okunkola bye baagala, nkwegayidde ku makya ga leero Mukama sisinkana omukyala n'omwami ali eyo akukaabirira omuyambe era omutaase eri abalabe be. Tukwegayidde Katonda ow'ekisa jjudde ekisa n'okusasira abalabe baffe bangi nga n'abamu tetubamanyi nga n'abalala bagenda kusituka busitusi olw'ebirungi by'ogenda otukolera. Katonda ow'ekisa tukwegayiridde totuwangayo eri abalabe baffe abaagala otukola ebibi ebibanyumira eri obulamu bwaffe, abo abassa omukka mu by'obwobutwa, aboogera ebigambo ebibi, abawaayiriza Katonda ow'ekisa, abalabe abo Mukama totuwangayo Mukama. Nkwegayirire Katonda ow'ekisa, nsaba n'omukyala n'omwami ng'ali eyo ng'abalabe be bafuuse abalabe be balindirira olunaku lwanaagwa, balindirira olunaku lwe banaalaba nga agudde ku ttaka, balindirira olunaku lwe banaalaba nga atuukiddwako obubi oba ekibi. Katonda ow'ekisa nkwegayiridde tokkiriza balabe kusekera, tokkiriza balabe kubaako bye boogera, tokkiriza balabe kubaako bye bakola eri obulamu bw'omukyalo oyo n'omwami. Tukwegayidde Mukama totuwaayo eri abalabe baffe abateeseza obubi eri obulamu bwaffe. Kwe kusaba kwange Mukama, kwe kusaba kwange Omunnazaaleesi. This is morning breakfast. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga agamba nti ayi Yesu nzikiriza n'omutima gwange gwonna okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu omulundi ogwokubiri, gaddemu ogwokusatu, mugambe nti ayi Yesu amannya gange gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa. Gwazeemu ebigambo ebyo oli mulokole. Mukama akunkuumire, akutaase emikono gy'ababi, akutaase mu kamwa k'abalabe bo, akuwambaatire omukono gwe gukuwambaatire, akulokole eri abatega emitego gy'omu bisitaani. This is morning breakfast. Mukama abampeere nnyo omukisa abanjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.